Omwami Nsereko Moses omu ku baali beesimbawo e Kawempe alayidde nti Erias Luyimbazi Nalukoola tagenda kulayira ye agenda mu kkooti ogenda kubanga wamma obyerabirako mu maaso awo. Rema Namakula kyakoze abawagizi bannange akatambi ogenda kubanga okeerabirako mu maaso awo. Chikeni akyaliyo mu ddwaliro era nga n'aliyani skin naye avuddeyo n'atangaaza ku nsonga zino ye ebintu by'atakkiriziganyiza nabyo kubanga agamba Chikeni baamuyisaamu oluye emisana kyokka ate yakaaba kiro akatambi nako ogenda kubanga okafuna mu maaso awo. Senga Asidi atabukidde omukyala Juliet Zawedde amugambye akomyewo Dr. Jose Chameleone e Uganda ng'akyali mulamu ndi singa ageza n'afiira eyo bajja mufunamu obuzibu. Spice Diana ne MC Chumi Wamma nabo oluyimba lubafuukidde akabasa lwe bazzeemu olwagwa okutegobba. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Prince Nsamira munnange omusajja bbaawe Kasolo amuleetedde ebizibu oluvannyuma lw'okumuteeka ku nnamba 3. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe gy'ogenda okusaba emirimu tebakuwa mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munange sigenda kuriisa nkutandise n'omwami Nsereko Moses ono nno nakati akyalayira era ng'agambye nti omwami Erias Luyimbazi Nalukoola tagenda kulayira mukkirize mugaane tagenda birayirayo kubanga ye agenda mu kkooti ate nga jjukira n'omukulembeze ow'eggwanga naye agenda mu kkooti kubanga naye agambye byava mu bululu obwo ye teyabitegeera yadde n'akatono kati simanyi kitegeeza omwami Nalukoola kyansi ntono nnyo ey'okulayira. Kale bwe tweyongerayo ne apakaati ono golaba ali lubuto naye mabega kaawo ndowooza giyiseewo myezi giringa kati ennaku 3 yavayo n'agamba nti ayagala omukulu wa mu Kigundu amuwole miliyoni 3 atandike bizinesi nti naye singa alemererwa okusasula ssente ezo mukola olubuto nsugamba ne bannange era gw'olinganga eyeegambira omusajja ajje mubeeko ebintu bye mwekolera kati kyesinnamanya oba omugagga haamu oluvannyuma lw'okulaba message eno oba yakkiriza ne bateesaganya n'amuwa ssente ezo oba era ne zimulema okusasula kwe kufuna olubuto kwegamba nkyali kubinoonyerezaako naye era byonna bye nnaaba nfunye nja kujja ate mbe batuuseeko wano ku Sylvia News Extra. Munange bwe tweyongerayo n'omukyala Dokita Muza Mama Maria munange ennaku zino kati vibe ali bulala ku stage sibi ebyaluli bye yali yeekwatakwata munange luli ng'abeerawo n'akazindaalo munange omukwano gutujja naye ennaku zino omukwano vibe eri kiriya vibe eri waggulu sibi ebyaluli munange ennaku zino okuva weetandika okwambala akabina ebintu takyabyekwatiramu kati akulaga buli kimu kyonna kyakola ng'ali ku stage abeera siriyasi kati n'okukyamuka yayisaawo ko sibi ebyaluli emabega kawo oba luli kenzoba ye yali amugamba naye okuva we yagende wa Dokita Muza ebintu byonna byakyukira ddala ewa Rema Namakula so munange omwana ow'obuwala sobeereyo omusajja n'akumanyiira kyusaamu ndowooza olaba Rema kati obulamu bwe butambula nga bwe yabubala. Kale bwe tweyongerayo ewa omukyala Nabbusa ono nno abantu abasinga baamubika ne bagamba nti afudde biki naye munaye ng'omukyala gy'ali mulamu weewaawo bamukuba bubi nnyo n'azirika yesu wadde kkooti yali yabawa beyiro naye ate ye olwamala obbawa beyiro n'ayisibwa bubi nnyo ne bamutwala mu ddwaliro naye olunaku olwaleero abaddeko awo ku kitebe kya Nopo Makerere Kavule ng'ate byebino ebimu byasobodde okunnyonnyolako nga wengenda okubibatuusaako maaso awo so mwe n'abadde babikuuna omukyala mu kikolo baba bankomyawo ewaka netandika okuba nga sisa bulungi ne bagamba tugende mu ddwaliro naye bagamba tetusobola agenda mu ddwaliro kubanga nkyakabukoowu bantuusa mu ddwaliro nga mutuufu sisobola kusa nga bateekaku oxygen bwe bateekaku oxygen nemalako ennaku ekituufu saagenda mu sikaani olwansonga baali bafokasinze kusa kwange nakumpa ddagala nveeko bruises bwe bamala ne mbagamba banaye mpulira faini nakunga 3 kagende waka naye obulumi bwakomyewo banaye nange nenebuuza bwavuddewa omugongo gunzita
Bw'atyo omukyala Nabbosa ng'ate annyonnyola ebyamutuukako. Nzijukira wano nga yeekwata nga yeekutte ka vidiyo nti munnange tugenze e Kawempe nalo munnange waayitawo eddakiika ntono nga ndaba RIP Nabbosa ne ŋŋamba ye kijja kitya naye twebaza Mukama nti nammwe abaaleeta amawulire ago nti omukyala afudde Mukama abasaasire bannange si kirungi kubika muntu mulamu. Kale bwe tweyongerayo ne Suuna Ben kyokka Nambwa yali eri adaagana mukwano gumuminya gumutta kugamba Nambwa yagamba singa Suuna Ben asisiko ne wajja n'amukwata ku kabina ajja kuweweera naye Suuna Ben alaga tabiriiko kyokka ali ero n'abakazi abalala ye Nambwa ayo mama papa ali eri omukwano gumuluma ne papa yennyini naye yeetaaga okulaba ku mwana naye mama Suuna Ben ali eno yeetiribwosa n'abakazi baane munange munnamasaka munange kale onkozeemu bubi n'oleka akakyala ak'empisa akakyala akakozi akakyala ak'eddiini ne maama n'ogenda n'abalina amabina omunange oli olw'okuba muserebende bawulayini talina kabina byebyo. Kale bwe tweyongerayo munnange ne Rwirayiti ono naye avuddeyo n'akomplaininga ku luyimba lwa Spice Dana wamu ne MC Chumi naye ekyomukisa omulungi abantu bagamba tebyanyumye biki bibazeemu ebyo Spice Dana yesu oluyimba lwa munne naye kasita lutambula bo bafaani ba Spice Dana ne bafaani ba MC Chumi balwagadde oluyimba. Togenda kukola kintu kinyumire buli muntu omu kijja munyumira ate omu kigaana omunyumira kati muyina maaso wano ng'akomplaininga ng'agamba nti management ya Spice Dana eba ddala wano wo mwakoze kafu nnyo bwe naye for an artist amaze mu industry n'emyaka 10 n'omuntu producer we yakuwaddeyo remix n'agamba Spice remix ewedde ne mugituteera ku mitimbagano ne musaba abaana batandika okukola mu challenge. It was very wrong of your management to have allowed such work to be aired or to be put out there, because I know you can do better. You've done better before. You have good music. You have better collaborations out there. But this was a no-no. No-no. Then waliwo chali wange gwe nalabye ng'agezaako okuwolereza ng'ali mu kuŋŋamba ng'ovudde ku Spice Dana ebintu bye yayimbye mbu yayambye Uncle Chumi. Mbu sound ya Uncle Chumi oba oluyimba lwa Uncle Chumi abaana balabye nga sound yafwa just omuntu yakoze sound ne bagizinyirako. Mbu yamuwaddeyo gundi respect ne bamulabanga an artist. What are you talking about? That is where nabagambye abantu abamu muli ba opportunists simwe. Omwana avuddeyo akoze oluyimba tumuyitira ddala muyimbi gwani agambye tumulabanga content creator kati mbusebo olw'okuba Spice yatudde mu luyimba lwa Chumi kati bamulabanga muyimbi. Please, oluyimba olwo yaliyonga omwana alukola yamwebuuzako ng'agenda okukola hit kati saawa zino he successful akubyeyo ennyimba ze 2 sebo zikoze mwagala sebo gundi jiwa muntu omu bagita batya credit jiwa Spice olw'okuba yatuddeko mu challenge naye mutuveeko. Let that girl shine. Yeah. Spice mbadde nsaba Chumi bamutuweereyo collab eyimiridde mami eyimiridde sebyo. I was truly disappointed when I heard you the first time goyimba ebyo byokuttewa but I really did not think that you're going to take it personal to an extent of making it a real remix. For your management to have accepted that to be aired was very wrong. Very wrong. Omuyimbi waffe Spice Dana amaze mu industry n'emyaka 10. That was the worst remix. Tebantegerera oluyimba lufuusa oluyimba naye lutambula lwakuba kati ate oludda olwa MC Chumi ng'ali yekka terukyatambulirako ddala wabula luno olwa Spice Dana ng'ali ne MC Chumi lwe lutambula era bagamba oluyimba lwa Spice Dana so si oluyimba lwa MC Chumi. Kale naye nga bomunange tebyanyumyemu yadde n'akatono simanyi lwaki abantu abasinga bavuddeyo ne bakomplaininga ku luyimba era bamu batuuse n'okugamba mbu kale singa tiisiko kolabo yagiwadde Shiba Kalungi mbu kyali badde kiri so waawo munange bwe tweyongerayo ne Senga Acid muyina maaso wano ng'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo era nga abigamba Mayuga oba Mayuga yali amugambye akwate Dr. Jose Chameleone amukomyewo e Uganda nti singa ageza n'amufiirako eyo bajja mutema obufiififi bannange bingi byayogedde bamwoke bamutuuseeko buli kimu kyonna ndowooza
ekiraga nti omuntu munyiivu nnyo nti era mayuga weesootinge okomyewo omwana w'abandi e Uganda naye lwaki mbyogera akatambi kalina mu maaso wano Ssenga Asili atabuse ne mayuga obusungu bungi nnyo buviye ddala ku ggumba liri ery'oku mutima tewali muzanya akatambi kaakano oba mayuga yini gwe kimayuga wakwata kamiliyoni n'omutwala kamiliyoni wanaafiira mu Amerika ojja mulya ggwe mayuga weesiba ku kamiliyoni wanaafa ojja mulya tujja mukusalira tukutereko kakacumbaali omulye olaba nti simusava ajja kukuzitoyerera okola kukola post okola my best is not okay watwala wachi nga n'omujjanjabiwe mwamu frustrating okumanya mayuga user amala okuzina nkamiri amusaba bushoke baleta bushoke kati bali ku bushoke bazina kamiri aliyeyo afayeka my best is not feeling well again gwe kimayuga tuyinza okujja atenze twatandika okwogera negatively about kamiri nga akweyunzeeko gwe kimayuga mwaga amayuga kamiri bwanaafiira mu ngalo zo omulaba mbuno mbuyagwako ennyama ojja mulya awo nno we tuli bantu bange ye Ssenga Asili atabuse bubi nnyo ayagala kintu kimu mayuga akwate Dr. Jose Chameleone amukomyewo Uganda katuba mayuga yaani bannange buli lunaku olukya ku social media kuno tufuna amannya amapya kati mayuga mukula mayuga yaani osobola okunteerako awo ate mu comment section naye ng'agambye singa ageza n'afa bajja mukwata mayuga bamutemeteme engalo kugamba nti bajja kakasa abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ku nsonga za chicken munange akyaliyo mu ddwaliro era nga bo mikwano gye bakyagendera ddala okumulaba naye nga ngenda kubanga mbatuusaako akatambi maaso awo alya ne skin ng'agamba nti ekyamazima ye bamuwaayiriza bino ebintu tabimanyi naye n'agamba nti yabitegeddeko komanda mudogo yamuyisaamuko ku mpiya mukyamulamuko kyokka nti byali bya misana naye ye nakati yakyewunyiza ate okujja ng'ateekamu erinnya lye ate ng'akaaba kiro era balala bagambye nti yali ataddemukko kacupa ka bbiya ndowooza munange oba obusungu ne bwegatta n'agamba kankaabe naye nga ne baamukuba kubanga baali badde tebamuwa kitanda mu ddwaliro. Omugaga Jazil ng'olabye n'obulwadde kulaba mbanda Jazil Jazil yategeera ssente tazikuwa zigende emperekeze Mami Jazil mukazi. You know, when I met Jazil, I met a friend. Taina tabu bangi. Just simanyi aina yaba muwalana. Mpayo mukugulira ekizindalo. Mpayo mukugulira ekizindalo ku zino sente. Mikwano gya chicken wamma bo bakyagendera ddala mu ddwaliro naye maama Mr. Ken omwana amuwadde omuthiibi
aha kino nno aba TikTok abamu baali badde bayiga nga tunaba kutema muntu kigambo sooka weetunulemu wenkana otya munnange ofuna ku kikini ye nayina emikwano ate bamuwadde ssente eziwera empitirivu kubanga okuva ejjo buli ajja omulaba amuwa akasente naye nga tunaba kuddeyo okwogera muntu kigambo sooka weetunulemu gw'oli otya singa ebya kikini bikutuukako naye nga maaso wano nina Alien Skin ng'ate era nzeemu okutangaaza agamba nti leero kino kyo bamulangira bwereere omusajja wattu talina kyakumanyiivu olwaleero ali menke olwaleero ngenze mu kyaki sokoleke ali menke neda top 10 ali yeni tonsindikira mudogo ani gwe namusindikidde buzibu ki what's wrong with you sajja atagamba bamukonye ku nkoko ngulu nenge ekyamazima kibwe kiti kikeni dogo wange ate nno munawe olaba abaana ba internet nabo bagezi abajjonkezi bonna nabalabye babaddewo wali ninjawo bawa surprise nve ku mukolo okwo nga tekulya neekwasizza walayi nagezi otuuka ewaka ngera wali waneekwasizza nti tumukubye ate munaye mwayinayo ekivulu naye ekivulu kyaki mwategekategeka ebivulu omaki neewuunya kiri kimu nabudde ku mukolo ogwo nga nabajjonkezi mbalabye ndaba bonna tebali wathe yadde okitegedde neŋŋamba abantu bano tubadisappointing ennyo tubako gwe tunyega bonna babaddewo tetubako gwe tunyega naye era nagezi otuuka ewaka nga ate waliwo abantu muzitole yamba no you're not good guys bro abakunoonyezaako amasajja bw'atyo Alien Skin ye avuddeyo n'ategeeza nti kikeni dogo we kale naye yabadde disappointment nnyo okulaba ng'ate abaana be bakoze olutalo nti kubanga yavudde waka ng'ababuuliridde ng'abagambye munnange temugeza ne muleeta kyakaali yonna naye maama fulufiga ye byayogerako ebyama bya jola mu byo ssaawa zonna bigenda kutuuka kuba kati amaze n'okutulagira omusawo eyasookera ku jolamu tuba twagala obujulizi tugendeyo omusawo tumubuuze kale bwe tweyongerayo ne Princess Amira munange maasawo nina Uncle Bini ng'amutabukidde ng'amugamba nti lwaki wakkiriza okubeera omukyala namba 3 ye lwaki wakkiriza n'ofumbirwa omusajja kasolo omukadde nti omusajja takusaana era agambye nti omusajja kasolo asaana nga ba Amelia Nambala n'abantu abalala kale abalina ebiwago naye munange ennaku zino Princess Amira kaali kawala kalungi nga kakyala konna wamma kali kiriya okuva ku face paka wansi naye munange ennaku zino ebirowoozo by'abakyala abakulu bali bajjabe yenna byamukoza mbu byamusiiwula alabika bubi nnyo yenna tafaananika mbadde wano nga ndowooza Princess Amira kiki ekyakukwata ogenda ofumbirwa minisita Kasolo Princess Amira kiki ekyakubagula otandika okufumbirwa minisita Kasolo obeera omukazi namba 3 oli mwana mulungi gwenda kati wakaddiwa banesi lwakuba nti abamwaga nnyo mbu musajja anzimbire nzira bwanzimbira nabwazunga naye nedda kati singa wayagala bakasuku bantambi ekyamazima Princess Amira future wagitta okimanyi kati ogenda wangaala emyaka mitono anti oba mu bizibu kubanga gwe nobo kati bawona bwakunyiza takwetondera Kasolo teyetonda tasobola kwetondera madawo ninga kati Kasolo yeetaaga abasajja abakazi bano ani ono yakulanga abasajja yani Naamala Amelia Naamala oyo Nambala siba Naamala Amelia yeetaaga ab'emifumbi abalinga abo kya buloka Kasolo bwaleeta nga nono aleeta naye kati batta future bannange batta future nkulaba ng'omuntu w'emyaka 3 ayingidde enyalemu wallahi sikujonkera naye mu kisibo kino funa wenenye funa wodda okole tawuba onobe nobayo Princess Amira nobe wa Kasolo tagwana oliye kati wadde ayina nkulu wadde nti abasiraamu busobola okufuna
wali muyimbi future ogisse niteweeyagala bayimbi bano ne bajja okujokingirako mujokingemu mukwadeyo kaserefe obeera mbweraliikirivu bawange tabalaba sibaleetera obuzibu toyinza kukwata bayimbi ne bajja bakukyalireko ewakaawo baawo nayo yeeraliikirira ajjukira akoze ebikolobero bingi olyoka ozaala abaana mu kasolo bakoze ebikolo bingi bassa abantu jjukira ati mweni aleero bassa abantu babbye omuwisere omulimu omusolo babbye essere zandiguze eddagala lya siriimu kati olyoka ozaala abaana babereko ekikolimu abaana ofuna abalina sikoseero ozaala abaana oli mwana muto lwaki ebyenfuna bibatwala oza lwenini wagi lwaki tafumbirwa omanyi baminisita abamugezezaamu omugamba kufuna namba 2 wininwagi oza lwaki ngate olaba wininwagi nti kale ye mukulu kuggwe naye ne mukazi wattu oyiise wenna olinga muzigo gwa mutimpa kati bakugwidde kinuwa ninga asomba amagi kubya Prisamira nedda yekwe Prisamira gwe mukazi wa kasolo wegayaza gayaza loli nedda sigwa ino fumbirwa oyo ne bwandi agadde Rainy bana mutafyucha sikulimba amazima gato amuguru mutafyucha wandibadde n'omusajja kati oba Dax Katero ni kati wenoli oli mukazi banisinga wayina endabirira ng'oliko nga omusajja gw'olina akulabirira gwe olinga embona y'omuyembe gw'akagoogwa gwe singa onyirira kyogamba gaba kuba nno kati kubafumbiddwa ab'emyaka gyabwe kyogamba Lema akusinga myaka mingi ne wenna owotosolinga engege y'omuliro ogumu kola ekisoboka kyonna Amerion obe funa omusajja oba omubako akasente ogule ya 5 ku 10 Samuel okatekemu akayumba ne kana bakabisenge bisatu onobe tosana kuba nakasolo nalaba mukyala mukulu nga yalinga atulwako emmandwa ze ku kyalo omukyala kasolo mukulu ngali ku mukolo bambi agezaako okusanyuka kasolo tafaayo omukazi yamusulira amutadde mu bugomesi buno bwe bajja okubuulizaamu obw'emitwalo 3 ngobeera mukyala namba 3 wa mukyalo oli nnyoko oli gogenda kati mukyala kasolo omukulu gy'ogenda ng'ofunye olubuto ne bagamba olina ku ddagala erizaaza amangu alimu agenda kuzaala olimu ali ku kitanda olinywa eddakiika 3 ng'akaana akakuba yoyo omukyala sayizi ezo zakwebuuzaako olaba otya oyo omwana wa nnyumba eyo kati ngo wamwegombako ki abo bajja tinnamyalo be basana okufumbirwa bakasolo bakyofa togabi abo bankwayaju ne kati gwe kiki kale kiki kyoyinza okubuulira abantu oli munaku omwana oyo ali munaku mu bufumbo eyo bambi ono yagezaako okuteekawo akatijjo ng'akabavubuka kati mba omwami omusajja amugaana bangambye Subi Queen balwabutakolaki lwabutafumbirwa temundaba mumusibyeko mbufumbirwa temundaba mumpereko Subaru zimwagala okugaba abo bofunyera musajja muno asala enviiri Subi Queen naawe no oliko omusambo omuseegu ogukuliko naawe gwe gukubonyaabonya weesibye mu kyaki Subi Queen genda ogule embuzi baguleyo n'ekikoyi ekyeru kino ekyabagundi oliko omucwezi omusambo omucwezi genda ofune akakoyi akeeru gwe Subi Queen ojja kuva ku lujja olimu omusambo omusajja gujja tandika okukozesa ekiro owulire anyway kanveeyo eyo naye nga tulina olukuŋŋaana lwa Nuupu Canada chapter nga 1 paka nga 3 ogw'omunaana koolaba kabange
Nakimuli ow'ekyamuswa ekalangala ensoke gyegenze nerwana abapoliisi abaja abapoliisi ensoke nemugikubye tiyagasi mujemba nnyonnyola ensoke. Nakimuli Allen muwala wa Faaza wa Lusimbi nkwagala Canada mu lukuŋŋaana lwa Nuupu. MP w'e Kasanda gwe bayita Kabuye Franka